bakyogedde wano egamba nti candidate gwe batuwadde Kalangala tasobola kuwangula. Candidate gwe bamma akalulu yali asobola okuwangula yoli Roy Nakigozi yalina ku bizinga 84 yalinako ebizinga 79 yajja ewaabwe n'abasaba kaadi ne baŋŋamba nti yajja ne bamumma nga yajja wakalu tewali baawo oba ab'omu baali bagumba nga bo tebaazaalanga abasika balina bba wammanta ku muliraano ne bw'olizaala abaana b'oyita abalungi ng'obafukako amata ne baganywa nze abange n'ebali bababi nga bazzolo n'okuba bwe ndifa mu bbo mwe mulirondobebwamu omusika omugumba yawammanta abali musikira so seeyazaala olw'obugezi bw'omwana wo nga ggwe bw'olowooza tekitegeeza nti nze yazaala omusiru fiizi nnina kumutoolera wuwo olw'okuba mugezi ndeko owange yajja ne bamumma lwaki teyaliiwo ne bamumma lwaki yajja ne bamumma era okummibwa kw'omuzzi kubeera ensonga okusinga okummibwa kwabaddewo nammibwa enkya mwe bantu kikula kye kimu abajja ne bagamba nti tafa kuba abadde nabo afa kwaba abazza obuzza olw'okuba alina bye yeenoonyeza emmere bagijja mu nnimiro si mu ffumbiro ono ajjidde mu budde bw'okulya oyo era ekiba kimuleese kubeera kulya eyajjira mu budde bw'okusiga toyinza kumubuusa maaso noowa ajjidde mu budde obw'okulya wali obaddeko omuto wagendako mu nnyimba oba mu mikolo egy'enjawulo abagabuzi abatuufu baafanga nnyo ku baana abaatyabanga enku baafanga nnyo ku baana abaakimya amazzi so saabo abagenyi abazze okwetyebeka mu butebe kubanga abo abeetyebese mu butebe oba abajjidde ku ssaawa esembayo omulamwa gwabwe omukulu era kubeera kulya y'ensonga lwaki bwe bava ku mukolo kwe batalidde emmere ekyo nga bakituuma ekikolo oba nga bakituuma ekibaga naye bano abaana abaakima amazzi bano abaana abaasennya enku be baana abalina okusookerwako okugabulwa ne baba bakisaati ne baba tebagwanidde ng'era ku mukolo tebajjudde mu masuuti kubanga bo y'ensonga lwaki omukolo guno guyimiriddewo omuntu yenna ayagala National Unity Platform y'oyo abeerawo nga talina na kyagyetaaza ng'asooka kukulembeza ggwanga so olw'ebiruubirirwa bye ono ajjidde mu kaseera nga Ellen afudde ekitegeeza aba yakuba na gudiigudde gwe ate lwaki teyajjanga ekifo ekyo kikyalimu n'omuntu bw'aba nga ddala ali ku bulungi bwa ggwanga ki ekimuleeta ng'alabye nti waliwo ekifo ekigenda okugabibwa kitegeeza ye atunonyeemu kifo talina kyatwagaza kisukka ku kifo era beebo oluvannyuma lw'okuwangula b'owulira batukuba omugongo n'eddolera ne batubumba nti nze nalina amaanyi gange si mmwe mwandeeta mubiwuliddeko bangi nnyo abatugambye nti nze nalina amaanyi gange era si mmwe mwandeeta kakati noono naabo agamba nti oli yajja nga ye w'amaanyi lwaki National Unity Platform si gwe yawa kaadi tetwagala b'amaanyi twagala baakuwa maanyi era abanaabeera abaffe kuba ekigendererwa kyaffe kyakununula Uganda gwe bw'onaava ku mulamwa olw'okuba wajja weetenda amaanyi go ne bwe tunaakugambako nti owange kino okoze kyaki nti nze najja n'amaanyi gange si mmwe mwampa amaanyi gange era si mmwe mwandeeta actually nze nayamba mmwe si mmwe mwennyamba si ddoboozi limu ly'owulidde erisonga mu National Unity Platform engalo oluvannyuma lw'okuliyisaawo ne ligenda ti nze najja n'amaanyi gange si mmwe mwandeeta mulimu n'abaali bagerezzaako ebbanga eby'obufuzi nga baabasaalirwa type n'abandi beedibwanika olwatuuka obbagambako nga bakoze ensobi Kyagulanyi watusangawo ffe twajja n'amaanyi gaffe si ggwe watuleeta ebyobufuzi byetaagisa omuntu gw'oyinako control
era tosobola kuweereza ggwanga nga toyina kuvunaanyizibwako. Yensonga lwaki ne ba independent abategeevu banoonya za alliance oluvannyuma lw'okubukala babeeko n'ababavunaanyizibwako. Oyo atalina amuvunaanyizibwako abeera akola gadibengali kubanga ye abeera talina gwaswalira era abeera talina gy'agenda kulipootinga. So kati gwe byonyumya mbono yajja n'amaanyi ge, nze mpe yajja n'amaanyi ge, eyajja nnyime abaddewo mpe yajja nnyime abaddewo then enkyankuwa ebyokwogera nti Kyagulanyi abamubeererawo tabafaako ye abajja obuzzi baawa enkya bantu mmwe be bamu. Oyo yajja n'ekisawo kya ssente. Golowooza lwaki baasuulawo oli eyali nabo? Golowooza lwaki oli eyali nabo baamusuulawo ne bagenda noono? Anti yajja n'ekisawo kya ssente, si mmwe mututegeerera. Ate mulekeraawo okwefuula abawabuzi mu kitali kyammwe. Bw'oba oyina ky'owagira wabulira eyo. Wano leka kwefuula muwabuzi ng'ate oli critique okkirizibwa okuriticizinga. Si mu uniform ey'abawabuzi. Abo bakolera Museveni, abo bakolera Museveni, ate enkya nojja ggwe muntu y'omu. Lwaki tebaawadde gundi kaadi tubaddugaze? Ale tubaddugaze. Ffe musiiba mulangira buli lunaku. Omanyi bo bwe bamala okulya nga bakusiiga amasavu ku mimwa. Ndowooza we balya bwe tulya bo be batugejjera. Buli lwe bamala okulya nga batusiiga amasavu ku mimwa. Aba Museveni be bakugamba nti oyo akolera Museveni. Ate enkya bwe kituuka nga waliwo obuyambi obwetaagibwa oba obununuzi obwetaagibwa ku kifo kyonna nga bagamba Bobi Wine lwaki towadde ono kaadi tuggyewo Museveni, ate nze owa Museveni? Ate nze owa Museveni? Lwaki balungi kulya? Lwaki babi kulya nga balungi kukola mirimu? Era lwaki oyagala okuddugalira mu ggwe kyoyita ekiddugavu? Ebibiina bingi. Bw'owulira nga National Unity Platform tekumatiza, genda ewalala. Bw'owulira nga tokola by'oyagala, gotandika okole by'owulira by'oyagala, kubanga waliwo ne bannaffe abamu abaawulira nti tuli bakapere kubbo era be bagezi, tebaafunayo yadde n'omubaka n'omu. Bwe baba baafuna kinene baafunayo kansala omu. Enkeera ne bajja waabaddewo ekkobaane. Ate ffe bakapere, kapere asobola okwekobaana n'akusuula aba akusinga amagezi. Nkiddamu, kapere asobola okwekobaana n'aliidinga engwayo aba akusinga amagezi. Kitegeeza wali omukola ki? Wali omwetaaga. Waliwo ebibiina. Oyo gwoyogerako lwaki teyagenda mu kya DF? Lwaki teyagenda mu KFDC? Golowooza Nuupu Weri baagitungirawo oba nayo yatandikibwawo butandikwa? Naye tandika. Era bw'eba yatandika yo neekoleera, gonkakasa otya nti naye watandika n'olemererwa nti ate obasinga okutegeera abagirimu? Oba obasinga otya? Manya abaavu beerogoza. Nze ntegeerera omugagga kyokka ng'ensinga zi. Era waliwo ekifo naye bw'asobola okuyimirira ne yeetegeerera. Naye bw'agezaako okwetegeerera ye ng'alemererwa, naye ng'eri amatiza abantu. Nze ntegeerera omugagga, waalingayo omugagga ebulenga luzze ng'alina omukozi w'omu, naye ng'omukozi agenda akakasa abantu bw'akola ki? Bw'amutegeerera. Bwe yamuta n'amugamba kati naye weetegeereremu, oli yagwa. Tosobola kutegeerera akuli waggulu. Weewaawo bw'obaawo oba n'omugaso.
ng'era omukozi bw'anaabeera mu ntakke group of company abeera n'omugaso, naye omugaso gwo gubaawo wooli. Bw'ovaawo yeesigala egenda mu maaso kubanga si ggwe yo. Era bw'ovaawo nga weematizza mu nze mbadde mbapimira simanya pulimikisi, simanya nze mbadde ntabula eŋŋana egira omugaati, bagenda kugwa obeera weerimba. Kubanga eyatandika ekintu yaba amanyi pulaani zaakyo ezisinga. Era ye yekka asobola okukikuba ekigo, si ggwe. Si ggwe. Teweepampalikanga olowooza nti oli mugezi nnyo mu kitali kikyo. Era nga ggwe olowooza nti gwe abadde ategeerera nannyini kintu ekyo. Buli mukama gwawa ekintu aba asobola okukimukuumira, si ggwe omuntu obuntu. Sekondale eyo National Unity Platform mumaze ekiseera mugikuba. Mumaze emyaka n'emyaka mugivuma, temugyogerako kirungi kyonna. Naye ate wafunikawo opportunity gye mwagala okwegonnomeka gye mwakuba. Omu yatuuka n'okugamba mbu ebyokukabanja bakyakaliko oba balya miwuula gya ffene, akaliwa ke wayonoonanga. Koyagala tubanje, muke tubanja mulimu akako. Bwe mutabaamu kako olowooza kaani ke tulina okubanja. Mwewuttaalira.